Olwaleero essiga eddamuzi lifulumiza alipoota ku ngeri gye lyatambuzaamu emirimu mu mwaggwe by'ensimbi 2020-2021. Bano bakulembeddwamu Ssaabalamuzi Alfonso Owiny Dollo. Mu mwaggwe by'ensimbi 2020-2021, kkooti zonna okwetooloola eggwanga zaasobola okusala emisango 15,685 okuva ku misango 31,729 egyawaabwa mu mwaka gwe gumu. Kkooti ensukkulumu yasala emisango 102 ku misango 716 gy'erina. Kkooti ejulirwamu yasala emisango 1,504 ku misango 995 gy'erina. Kkooti enkulu yawa ensala yaayo ku misango 35,350 ku misango 9,311 gy'erina, ate kkooti ezikulirwa ba Chief Magistrates zaasala emisango 8,540 ku misango 15,361 gye baalina okukolako. Abalamuzi ba kkooti ez'eddaala erisooka oba Magistrates Court Grade 1 mu ggwanga lyonna baasala emisango 3,2,574 ku misango 5,842 gye baalina, so nga kkooti ento ez'eddaala eryokubiri oba Magistrate Grade 2 zaakola ku misango 2,041 ku misango 2,626 gye zaalina. Owiny Dollo agamba nti baayongera ku nsala y'emisango n'ebitundu 2 ku buli 100 okusinga omwaka gwa 2019-2020. The good performance of courts in financial year 2020-21 can be attributed to the following. 1. Use of alternative dispute resolution mechanisms such as the plea bargaining program, mediation and small claims procedure. 2. Weeding out of dormant cases in accordance with the law. Ono agamba nti essiga eddamuzi terifuna nsimbi zimala okuva mu gavumenti era nga kivuddeko emisango 694 okukandalira mu kkooti ezitawuluza ebyenfuna oba commercial court, nga kino kifiiriza eggwanga ensimbi obuwumbi 5,000. In the commercial court alone, that's the commercial division in Kampala, we have up to Uganda shillings 5 trillion locked up in 6,094 unresolved cases. The volume of pending land cases as of 30th June 2021 stood at 32,413. Alipoota eno eraga nti nga 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno, kkooti zonna mu ggwanga zaalimu emisango 3,213 egyekuusa ku by'ettaka, naye nga kkooti enkulu zokka zirimu emisango 1,5,966 ng'ekitone ennyo buli ttaka erikaayanirwa libalirirwamu obukadde 51. If you took it that all these cases were at 51 million, which is not the case because many of them are in billions, in hundreds of millions, we are talking of 1 trillion shillings minimum, which is locked up in this country in land dispute. But the figure goes well beyond 10 trillions. Ssaabalamuzi agamba nti ekiseera kituuse Uganda ekola ennongoseza mu tteeka lya Magistrates Court Act, abalamuzi mu kkooti ento basobole okuwuliriza emisango egirimu ensimbi ezisoba mu bukadde 2. So there is need to amend the Magistrates Courts Act to enhance jurisdiction of magistrates courts for them to render meaningful service to our people. Omwaggwe by'ensimbi ogwaggwa ekitongole ekiramuzi kyaweebwa obuwumbi obusoba mu 200, kyokka nga bano bagamba nti ensimbi zino zikyali ntono ddala okusobozesa bannayuganda okufuna obwenkanya mu budde. Juma Kiria, NTV Akawungezi.